akomawo naye nga kyemukoze mukaya simu yakyagala. Katusabe nti nebbajjo wanaaba ayogeramu n'amugamba ajje mu maaso. Ebyabajjo Shakira Shakira, and David is a friend of mine. David Yapolimba Mwene Rwangala. I think I will be a Tanta Wanya Koya. Yes, the day you Tanta Wanya Pakakati. I take a sound. And it's me and the guys get up on my head to be able to Tawanya. Omukyala ali ku interview muleka akola egundi njagala omwagaliza concert ebungi era njagala mugulako ttebo yeah, because for David muntu si mubi abamanyi abayindi mubamanyi atatawanya Kulabanga nkoze n'omuntu oyimba ne mutanda banga nyimba naye mumanya atawanya. Mukitegedde kumulabira naye nga David muntu mulungi ava platform ye nga teyegaanyizaamu yandi okukibulira kubawo inshallah. So thank you so much. Ate mwebale kumubeererawo. Tuba tulemu kapera oba Genda kuyimba tatagenda wala nnyo nagadde okubuuza mwami Kazibe Kapo okusinziira ku mbeera eriwo emmundu zikyaliyo kugomba olw'obugende zikimayo. Nze Haji Kazibe Kapo kyenjogera ku muto wange David Lutalo myaka mingi nze obukulu siweegaana buli muntu omukulu kyaba nakyo ngezezaako okuba nakyo bantu beegaana bukulu lwa mbeera mbi ale n'olwekyo kyeneebaza ku muto wange David Lutalo nti abantu ennaku zino abayimbi b'ennaku zino bayingira studio agangenze kukuba ngoma talowooza ku bigambo naye Lutalo yajja ne music owamu ow'abantu abaliko ate n'asigaza n'ennono eyaffe ey'ebigambo ebirungi n'olwekyo ajja kuwangaala mu mulimu guno. Gendera awo takuba bukubi ngoma kukyakala wabula mubaamu omusomo n'oyiga n'obanga awulya music owaffe ow'ekyono gwe mutandise okuba naye ku TikTok buli lunaku. Kale David kyemumanyiiko nti mulungi ate bw'aba ne mukwano gwe aba na mukwano gwe nga mukwano gwe gwa Nnamadala ogutali mu bukubi. Kale bagamba Buganda nti ennaku z'omwezi nga 8 Novemba tubeere bangi nnyo okulaga obusiimo lw'emyaka 15 gy'amaze mu ndongo. Tumuwe amaanyi n'okweyongerayo mpaka tubeere bangi nnyo tujje tumuwagire wano ku Serena. Mwebale nnyo mwebale. Tweyanzeke Anko Kapo Kazibwe omusajja omuganda tabalirwa nzaabu. Okay. Kati saawa zino katuulire eri Ssaalongo Bajjo clear process. Ali mukola ku degree ye. Abaguze meza kasha. Osubiza. Yawasoko obulirize. Banyalo ne basewo.
Professor Bajjo mbadde nakyo professor kati nakufuuka professor omutuufu nze ne David Lutalo tuvudde nowala nali nyingira endongo nga nangamula senior 6 229 jenekebeza nanzikiriza omundi binasobola okwekebeza siriimu 29 ngenda kukabanekubanyendera serious kapo atukubalira bino byenjogera bituufu ate ze mumanyi sirimba tisogera kabampana 29 nga nangamala senior 6 nkwata Naluvule college gyenakutwala eri mu dduka biri mwendagala akamana senior 6 nga nyingi endongo omuntu eyasooka okunyaniriza mu ndongo andi wali omika David Lutalo amujukiza mayinza kubanga kijjukira ate jjajjako ebyuma mumpe microphone entuufu kubanga ngenda kwogera byange niziroka mu kirasi badde bagamba 29 nkwatagana David Lutalo show yange yasooka mu bulamu balina bagikola luzira kati bala bakayitanga G8 abakalabako babakamanyi ebiseera ebyo nali sirina capital ng'omuvubuka omaze okusoma mumpulira bulungi weeyiiya naye nga olina passion y'endongo nga tomanyi wogenda kutandikira naye nali mukujjukujju ku intaneti kuba zinakwatiranga abantu bulasa abakazi b'eranda nasobolanga musomero akabulira kituufu amale pointi yange nagenda okujja mu kibuga nga olwedde manyi intaneti kati munanga esangako kijambu ako kijambu ebiseera ebyo kubanga kijambu Rogers yali manaja wange ebiseera ebyo BUD band ng'omusajja anjagala nga tugenda paka wani wa Lutalo naye nali sirina capital nga wangamala kusoma nga n'ebyokusula obinya binyi nengera netuukira bino no byojogera si byakuteeka nze bwe mmanyi gasokeza kuteeka natuukira Lutalo n'ampa show eyasooka nendowooza nti annimba naye nga nayogedde n'omugagga w'ebbala ya G8 bamuyitanga Gerald oba yalagawo oba yafa oba gyali wali emuzira Lutalo n'angamba ngenda kujja nnyimbe natwatesa emitwalo ameka 2 okujja okunyimbira ku show ki kusheya zaali ziwera saawa 2 ez'ekiro Lutalo yali avuga emmotoka yali Gaya namulabirawo ku G8 ng'akoze eki si ebiseera bya Gaya eno okuva olwo tuuka awajja amipuliriza twateesa 2 bwe yajja n'agaana sente n'agamba mamaleyo nze nyimye n'agamba ngenda kuyimbira ku show bwereere kulyamu akafaananyi oli kuvubuka weeyiiya naye omuntu azanga miriko agakoze eki kati relationship yange awo yatandikira nani ne David Lutalo buli show gyonzizenga namba Lutalo n'apanga mukuzi bakutwala abayimbi benjagala okutokaza mu kamera wa David Lutalo yenamba emu asooka addako yali molini nantume yali molini nantume ne Kenzo oyo yannyambamu agenda kufa malaria naye ate ye yakola omululu gwa ssente era kutv8 wenyini era Kenzo wadde yatwala ssente zange ez'obwavu naye yatuukiriza obuvunanyizibwa n'akola ki kakati kiba kya busiru nnyo mukasaalifuusi Bajjo ow'ebbajjo obutajjukira gye nakola ki ate kabawulira ekyama kya David Lutalo mu bangi temukimanyi David Lutalo alina empisa abayimbi bangi abalina talenti nga ola abandi badde bakabi nga bagwa dda ku myaka gya David Lutalo omuntu okuyimba mu Uganda onamala emyaka 15 oyo aba ayina ekyama abasinga balowooza tebibaddogo ebintu ebikola music industry kati kanjogere nga professor mpisa David Lutalo ne bwakwata osobola mulamu kamera nti yakwanye newaba ayingira logisinaba abayimbi bangi abayingira logi David Lutalo akumya erinnya lye nga lindi straight David Lutalo yayimba oluyimba engwa y'enkato yannuma yangaba kati kanjogere mumbuzaabuza munanga oluyimba olwanyamba nnyo olutafuna siriimu ebiseera bijika twakolanga ku siriimu yeite kuwala kukola ki bwe nalaba ng'oluyimba lwantalo ne message erimu negamba engobe ennomu okuva olunegida okwambala obupiira era Lutalo omwebaza yatuwa message y'amaanyi okulanga tukali bavubuka balamu nga negitwaka tukola ki tulabayo mu Uganda wano ze tobadde ayisikiriza zomutoba bamukwano gwange akoledde byo nakolera ekisimu neyisaamu ki egaali kubanga nze mbeera straight mumpuliriza bulungi mu Uganda wano
Sinalaba muntu ayimba nga David Lutalo nga bwayimba ku CD bwayimba ne ku live Lutalo mu nkola entuufu nga siri akujubisa eyasikira omugezi Paulo Kafeero banaga bawula ku mugezi Paulo Kafeero yeddoboozi ekkalu gye twasigaza abayimbi bonna muyimba naye temunatuuka kuwanika Lutalo bw'asalawo okuwanika ddoboozi ogamba muwitinyositoni nze nabagambako wano emboozi yamaba bamuntwalanga ab'okusaaga lisinga Lutalo yali Nigeria yandibadde banabwayi wa Afirika okulira bulungi emugamba nga si kumuwaana nti ayina talenti oba kyonna kyotegedde naawe nti Lutalo ayina talenti amanye ennimi ali malutirangulegi Uncle Badjo, wabagamba nti University osoma Luzungu. Sansoma Luzungu, soma kuyita. Sisoma Luzungu. Kati mbadde nga Lutalo bw'ayimba Oluswayiri, owulira nga ddala Muswayiri. Bw'ayimba Oluzungu, owulira ddala nga muki. Era mwenda bannamawulire abali wano mu Uganda omuntu gwe mulina okuwa ekitiibwa nga mawulisi y'abayimbi mulina okuwa ekitiibwa nga bw'obasanga osanga David Lutalo muwa ekitiibwa osanga nga Chameleone muwa ekitiibwa abasajja ababonye osanga nga Bebe Cool muwa ekitiibwa osanga nga Bobi Wine muwa ekiti sindi nakatuuka ino gye bali nze njogera n'abayimbi bawagadde okulya bulungi emugamba osanga nga Shiba muwa ekitiibwa ne mumbuzabuza maze kola ngundi kale mute mubyogere njogera mumbuzabuza ne munsobedde muloza ndi mukateeka kinakola ebisi oleke bayo sipiti yange nabajabawo ne munsobedde kali mwabakale Professor Obijjawo badde nkugamba nti omuyimbi okwekuumira ku maapu naaweza emyaka 15 nga David Lutalo Mukatola mugula abayise mu challenges nyingi abayise mu bizibu bingi abayise mu bikemo bingi Lutalo ayina time gyatuukamu n'agamba bagendeko okuloga obagendeko musabu naye Katonda gwasinza awo sisobola era mbabuulira nga nkyali mulamu olwonsabye nga busabizi okuva kumulamu kumule mbadde mbagamba nti tuyita mu challenges badde mu kibiina era badde nasiiseeko ku bbanga milioni ewezi ati mumanyi tukolanye Badjo ekyo kikulu nnyo baaba nzeeto byenesente zikyusizza wala webale nnyo ekitabo kyesobola okuba Lutalo kusooka kula mmeeza ye kubanga Uganda ndaba abayimbi babiri nga bayimba ndaba David Lutalo na Juliana ndaba abayimbi bameka nakoze likodi nengula emmeeza ya Shiba kubanga Shiba yayiga nnyo okuyimba ennaku zino wala malenga kufuna lukuta ayimbe kubanga akulaba Lutalo mu ddoboozi yalikkiriziwezi era omutege singe namuweereza miliyoni yo nakulwale nga tenakola ki ndowooza kusheeyo okusaba kutuula mu maaso kubenga mukola ebintu byagabamba tiketi nga togisabye tiketi leta wano tiketi zange mala kulwayo balance badde mbagamba ennaku z'omwezi 8 buli muntu anajja ngenda kulerayo abaana ba university abamu okusima wadde nawogeddeo tiketi 10 omanyi kumukusimi nga taata ate abaana baagala okula nsobola ku university esinga obuzibu kola koosi ya Lutalo kola koosi bagiyita leisure events and hospitality course zikuno erimu accounting erimu principles of management kansubira tijogera mu baso erimu ICT okuwulira nno mumanyi muganda mujoma ebintu erimu introduction to leisure ne accounting teko zange tiketi zange zifunye bulungi tusha David Lutalo ennaku z'omwezi nga 8 era ngera zigaba ziri 8 taata tiketi nayanza saba omutegesi nga tukusabira empisa z'ekooki naye muwadde 8 amadde 8 ate gwe wanaaweereza ssente olwobanje wentolodde bananga bamawulire wentolodde yakakadde kanambula webale nnyo Badjo realistic njagala kuva kazi
singalo wano abala bakola ki naye abayimbi mwenna sanze kubabulira kubasinza kitamu waliwo akatalo kale kagenda kusosola ejjaffe mwogeddeko olumuyimbi wakumuli sagala kuleetaatalo musoyaani abayimbi mwenna olina okuba n'omutima omulungi nze ngenda kukola ekivulungu ennaku z'omwezi 8 Busoga tutte bayimbi bampisa Bukafirigo Band David Lutalo bamisaaki baswangisa Avenue tulina ekivulu kyaffe ekya Busoga wano ekyendebiro era NBS ekitegesereza ki naye promota weekwate si muntu namusimu neŋŋamba Lutalo yeeyisa atya akuuma ekigambo kye ku lisiti yange Lutalo yasooka kubanga tubala abayimbi abakola ssente abamalayo Lutalo akubasira n'agenda akuba ne Maria Fure yawa abayimbi bamumale nga bajja ne bajjuza Serena ebweru ne wakola ki waliwo ne yajjuzaako olugogo n'agenda emukolo n'afuna 10 mu Amerika mwataana bino njogera ndi promota ate ndudde mu ndenge nkikola ki kati bwe mwawulira chansi ya David Lutalo ng'amalayo lwaki mumukuba lwaki temusobola kutunulira birungi byakola nga temunatunulira nsobiizi ffena tugizigagana kakati nsaba music industry tugize waggulu bannamawulire mutuyambeko temuddamu kupositinga bintu bisamuyindi tubiina twafirwa Paul Kafeero n'agenda Basudde n'agenda muzeeyi Sebata yaliwo naye Sebata yagamba ekigambo ekimugaana okuyimba Kafeero ne Basudde olwakaira gwa kompitinga naye tasobola kuyimba na kazi wekapo basinga ttoze tasobola kuyimba na Waluka gasinga toki kati bwe mukuba Balutalo ne bavaawo abantu abateeka music industry yamwe waggulu ne mubawandikako ebintu ebikyamu abantu babakyawe mukatonda muguluba mwekuba mwekka kati singa Lutalo taliwo kamera zino zonna zanditunudde mwana njagala tubeere nationalistic njagala tukule bannayuganda abandaba ku TV tuyige okwagala product zaffe nze bwe munabagamba nvuddeyo kuba omuyimbi sikuba muyimbi atalina amoosobi sisobola kuba muyimbi akoze ensobyemu babbiri omuntu era gwe mumpulira ngamba aba n'omutima omubi nze kasita aba n'omutima omubi newaaba Lutalo ng'alina omutima omubi era nsigadde nkola ki nze bajjo sirina mukwano gwange ge mazima kobe maama wange yanza naliba school fees wa taata nga nyingira ebidongo naye taata yansonyiwa ekintu yafaakute ku mukono naŋŋamba singa tewazikozesa bulungi ng'obadde muyaye wagenda mu kwagala abakazi na bidongo n'otokubeera bulungi nandifudde kutaddeko ekimu yansonyiwa kwa namugamba amaki namugamba taata oba dokita bw'oyagala nsome simusobola omutwe gwange temusobola saayansi ezi kanyingire mu bintu byekola ki kuba yali ayagala nfuuke dokita kakati abamawulire mwe namwena nga tubijje mukatemba tuyige okuzimba abantu mukatonda mugulukuyamu akafaananyi okubye Lutalo agudde ogenda kusigaza Kafeero ki kuba Lutalo ye Paulo Kabentondo talenti kubanga Lutalo yasinga entondo talenti lyrics okuyigiriza ate Lutalo ennyimba ze nga sizakujubisa n'obuyonjo baye emiyimbi asinga obulungi obulungi era ekisumba muganda wange Kamiliyoni akimugane kati yatere kubanga oli superstar kweyo level Bajjo tuli live kusanyuka tuli live sebo mukatebe mwabasanyuka webale nnyo webale kale mbadde mbagamba kampa kazingalo kuno nga mmaliriza bannayo Kamiliyoni nja kunnyonnyola ebigere byatere mbadde nkugamba temuseka mbadde nkugamba nga mpaka zingalo kadde bimutamu bannayuganda mwena abanda bakusenyiku mbadde sibayi tutulirayo mujje muwagire talenti zammwe gambalage bano abayimbi temubavanga mu bantu temuvanga mu David Lutalo temuvanga mu Suba temuvanga mu Spice Diana temuvanga mu Shakira ndi mugongo temuvanga mu kazi wekapo mulaba mubakadonka muteri amusinga lizo bw'obanga oyagala kapo okumulaba nti muyimbi nnyo ajja kumala kufa mulaba omugaso kati nze Bajjo ndimala kufa nemulaba omugaso gwange temuvanga mu basajja ba Firigo Band temuvanga mu basajja ba Eagles Bajjo tukufa bolekereyo kakadde aka live kusanyuka kale kambaleyo misa kisebakula balutayo abo temubakola bamuzeeyise bale temubakola ki bonna tubawagire kula maani waffe tumuwagire obuyimbi waffe manija waffe ejja mukolera konsati ennene naye aje kale bannayuganda ennaku z'omwezi ga 8 mu Lufule public ki atalina sente za tiketi nkubira naye nga tokikola nti kajanja bwe nakola nga toweesobola sente za tiketi nzina nja kukubyolera ku Lutalo Lutalo 15 tegikola ki ejja kungula kale baayi tweyanza Lutalo bwamukulu mwebale nnyo mwebalire ddala njagala kwebaza bannange betukola nabo emirimu mu management eya David Lutalo bannange bemutasobodde kulaba eno ababeera mu background perfect njagala okwebaza
Subi, njagala okwebaza Miki, Head of Security, njagala okwebaza Kamyuka, njagala okwebaza Uncle Mark. Bangi nnyo. Ekituleesa olwaleero kya nnaku z'omwezi nga 8. David Lutalo nze mwetegeeza okuba nti mulina ekyakasinto nti manager Nassa nkyebaliza Katonda, naye David Lutalo wa luganda lwange, muganda wange, ye muntu gwe mmanyi akola ebintu byemuwulidde abantu bano bonna bye boogera ebirungi. Ye musajja asinga omutima omulungi n'ogwagaliza. Bwe tumuwagira David Lutalo akutte ku mitima mingi egy'abantu. Bwe mumuwagira mwenna gye muva ate naffe atuyambako okubaako bitukola mu nsi muno. Ye David Lutalo. So ennaku z'omwezi nga 8 ali prepared. Ne bamugamba enja temumanyiiko. Ne bwogamba nti kakizibuge akukubirawo endongo. Ate era tubasuubiza nti tugenda kubawa show etalabikangako mu Uganda. Nkiddamu mugenda kulaba ku show etalabikangako mu Uganda. He's the best live performer I know. Nammwe gye mumanyi. Ku live TV stations, radio stations, okusingira ddala Sanyuka TV, mwebale nnyo mwebalire ddala, Mukama abanyongerera omukisa. Bannange mukola kinene nnyo okubeerawo kw'omuyimbi oba okuvaawo kw'omuyimbi. Kati bwe mba nkyaliwo kitegeeza mukoze kinene nnyo okuvaawo kwange. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Basponsors ab'enjawulo bannange babamenyedde amanya nesobola kwerabira kunoganya ensonga ya ZTE, ensonga ya Nubia, ensonga ya Simbaland. Bannange mwebale nnyo nga nze brand ambassador sinatandika kukola kye nina kukola, naye nga ngenda kukola omulimu ogusinga kye mubadde mulowooza. Kubanga kye nasoose okonfaminga nze kusinga ngenda kuba ennyo ku ssimu. Esi gye twagiridde ne kangendedde. Essimu eri kiriya nnyo, essimu nnungi nnyo. Atalina ssimu eyo you don't know. Basponsors mwenna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Ngera bannange boogedde nti temutandise nange leero, kitegeeza mumbeereddemu ebbanga ddene Fiona Water, bannange Rose Phone, bannange Mukama Katonda wange mwenna essanyu bwe linzijula ennyo ebigambo bimbulako ne bidduka munsaasire, naye nga kyenjagala okukakasa nti nga 8 wano okuserena obusungu bonna obwa show yange eri yali postponed, ngenda buzza wano nga 8 nkube endongo. Newe nayagala ennyo okukakasa abantu nti ngenda kukuba endongo, nja kuba nga asukkulumya nkiwa bamanyi kyengenda okukola. Kati naye ekyo kyemumanyi ngenda kikubisaamu emirundi n'emirundi, omulundi ogutali gumu, kubanga Serena ebyayo biba birala n'ebyeri biba birala. Kuyingira mitwalo 15 ne miliyoni 3 ngenda kuyimba nga atayimbangako ku Serena awo. Era mpozi n'ekirala waliwo abantu bafa bali bafuna tickets luli. Tiketi we wagijja woboza tiketi eyo bakuwe tiketi eri valid, kubanga tiketi ezeza enkadde ziri invalid tezisobola kuyita ku mulyango. Naye buli owajja tiketi luli gendawo tukwegayiridde, gendawo ne tiketi eyo yennyini bagisikaninge bakuwe tiketi entuufu. Buli omu mu mutenderamu yali agulidde tiketi eyali wa table kola kyekimu, neyali wa kola kyekimu. Bambeera nga tubetondera nti ku luli ekyaliwo tekigenda kuddawo. Essanyu tugenda tukubisaamu emirundi n'emirundi tusobole okuba nga tunyumirwa wamu nammwe. Nsooka okubeebaza bafanzi bange mwenna abangoberera nti mwebale nnyo, mwebale ddala okuyimirirangawo wamu nange, kubanga oluusi tuyisinkana ebizibu eby'enjawulo
naye mmwe abangoberera mumanyi kyensobola okukola nekisisobola kukola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebimu bye bampayiriza mba sisobola kubikola era nga nammwe mumanyi. Nga Uncle Bajjo we yagambye tandabangako nga nnyingira mu loogi era tojja kundaba n'ebirala. Yagambye oyingiramu naye oyingira wekka, tagambye toyingira mu loogi. Yagambye oyingiramu naye takulabangako na kyonna kyeyayogedde n'ebirala bye baba bankonjedde kubanga waliwo ekiseera wootuuka bannange mpozi n'ekirala abali ku media platforms ez'enjawulo ennaku ze twagala mumanye nti kyemu optinga oba kyemulondawo okubeera nga likes zibasingira obulamu bw'abantu abalala bambi mu kikendeezeeko. Likes tezirina nnyo kikiziyamba. Oleme kuba muntu ng'oyagala like otte obulamu bwe bwonna bwonna oluusi nga yandikuyambidde oba oliawo omwanawo oba oliawo omuntu kuba abantu ensozi ze zitasisinkana naye fe abantu tusisinkana. So omuntu yena alina nga kyokola kyonna okikola lwa like nkwegayiridde. Abamu tebaba na busungu bwonna bwonna naye nga ye alaba bw'anaatekawo obusungu ajja funa like. Please like eyo erina kyegenda okukosa. Bagamba ebivumu oluusi tebiruma naye nze njala mbabuulire nti tebimenya ggumba naye njala mbabuulire nti bimenya omutima. Amagumba gasigalawo nga malamu naye ng'emitima gyamenyekamenyeka dda. Ku lwa Katonda n'ensi yange mbayita nga 8 Novemba mwezi guno ogutandika bwe tuva ku Serena tugenda e Mukono, bwe tuva e Mukono tugenda e Masaka, e Luweero. E Masaka nali sigenda gendayo ge mazima kubanga nkubye ettuwa mu Masaka munnamuna neneetooloola eyo yonna yonna ng'abantu bajja ne batuwagira. Naye sisobola kucelebratinga myaka 15 nga sigenze Masaka. Masaka ebaddewo kulwa Kristo sisobola. Era nga 16 ngenda kujja okucelebratingire wamu emyaka 15 nga mwagira David Lutalo. Ne walala yonna yonna gye tugenda okuyita Bujuuko afaayo endowooza yiye. Kyotera tugende nga tugenda kubeerayo nga 15. Yes. So kigenda kubeera kikambwe nnyo endongo eyakaleekereke kurimu y'abayimbi abatuwerekedde. Yes, Masaka tuli mu kifo kipya bakiyita Bliss. How do they pronounce that? Bliss Garden. Ku Bliss Gardens wetugenda okubeera Masaka nga 16. Thank you so much. I love you so much. Musango bayimbire Bujuuko. Kituufu. Mu kibira wali kuzabipatira. Kyekyo. Yes, Christmas ngenda kubeera busunju. Yes, Boxing Day kivuga. Netusooke munaana temuvuga. Era munaana Serena. Bannange bannamawulire mwenna mugwana ekitiibwa ekyenjawulo kyekisooka. Mugwana okubeera nga simanyi kubanga bwemusalawo kutoolako mutoolako, bwemusalawo kugattako mugattako. Naye ka mbeebaze ku lwange nti mugasseeko nnyo okutuuka wano mmwe. Thank you so much. Mugase kati gaffe twanirize Papa Message Semakula. Happy to see you, my brother. And we're going to change the language because of Papa Message Semakula. Cause how are you, bro? Bro, alaikum salam wa rahmatullahi. Sijida Mungu. Guna mweli. Alaikum salam wa rahmatullahi. Chokanga mama wange Muislamu. Tamunenye mama. Kale tweyanziza nnyo. Tunatwala kumukisa kuno. Wanjula Papa Message Semakula. Papa Message Semakula webale kubeera kyakulabirako kirungi eri music industry ne bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Nze ku lwange twabawulira nga bagamba abasajja abagagga bakoze ssente mu ndongo. Oba baali balimba oba baali tebalimba, nze si kyenatwala kye baayogeranga. Nze kyenatwala kyali nti omuntu talina kubeera ekitegeeza omuntu asobola okuyimba n'afuna ebirungi
Mutongoze safaayo babali babalimba naye nze message na receivinga tomuntu asobola okukuba batunyumizanga papa oyo bwafuna emitwalo 10 alyako kasanvu alyako kasanvu ezisigadde n'asevinga so nze nakitwala mu ngeri ndala nti omuntu bw'ofuna ekintu oba kitono oba kinene osobola okusevinga n'osobola okwakivinga byosobola okwakivinga kyamukisa mulungi tulina ebyokulabirako nga papas n'okugenda waggulu mwebale kukola tweyanze ng'e papa Mr. Kisemakula tukwaniriza nnyo